kale nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba ku mukutu gwa MS Media Uganda. Ndine Jeno Bijirwa Moses. Tukomewo nate twogere ebigambo mbalaba message nziraba comment nziraba bamba wakanya alabakkiriza. Jeno tukwaniriza. Nange ndi musanyufu okomawo wano ate mu studio zaffe. Nange njagala okwebaza kubanga sazeewo okwewaayo tutambuze obubaka butuuke ku bantu ab'enjawulo. Sebo gukyobumanya nti nze nkwebaza mu ngeri y'enjawulo era nsaba tutambulira awo. Tweyanza nnyo tweyanzeege palamenti eri ggulu era olunaku otuula lwatandise olunaku olw'eggulu lubadde mu lutuula leero pulezidenti gyali. Ekikulu kiri nti opposition tegenze ggulu abamu abalala bajeemedde lidda waabwe ne batambula ne bagenda. Yes, palamenti eri ggulu mu kusooka kyali kiwakanyizibwa era nga naffe tulabanga ekitakola makulu. Naye ate bwe nalabye enkubiriza y'olukiiko nga lulinga ate ku parliamentary level nga walinga waliwo ekyenjawulo ekitonotono kubanga ababaka abava mu mambuka beegazaanyiza at least baleese ku nsonga ez'enjawulo eziva mu kitundu kyabwe newankubadde nga implementation tebeerewo naye nga bafunye omwagaanyo okubaako kye boogera. Nalabye n'ababaka be mbadde sirabangako nga nabo sebo bakutta omuzindaalo. Ate abantu b'engulu eyo bamanyi oluzungu. Oli bamulondera okujja mu palamenti aba tagenda kwogera bino ebyaffe ebya wano aba agenda kwogera ddala naye olwa congestion ya wano abamu baadde tebafunanga mukisa kwogera. Naye ekyo si y'ensonga enkulu. Ensonga enkulu ye impact eya oludda oluvuganya okugaana okugenda. Lwakoze amakulu terwakoze makulu. Awo tulina okudibetingira. Ekisooka nze mu ndowooza yange era mu kumanya okwange omubaka wa palamenti yenna atali wa kibiina kye NRM asaanye akimanye nti we NRM. Omubaka wa palamenti atali wa NRM alina okukimanya nti we NRM. Asaanye akimanye nti waaki okujjako nga wanjawulo nnyo mu kumanya revolution nga bw'erina okutambula. Buli lwokera ku makya n'okwata ssemateeka n'okuba ekirayiro. Museveni yasoose okuba ekirayiro wali ekololo then ne baddako wano. Buli lwokuba ekirayiro nti nze Bigirwa Moses I swear upon the living God sijui what Solomon afaamu manya nti oli ozze mu system ya jjajja. Okay? Jjajja yakusasula, jjajja yasalawo ky'onoolya, abaana bo banaasoma batya, mmotoka ki gy'onoovuga, ttaka kiri onoogula, onaalinnya ennyonyi mirundi emmeka, byonna byonna jjajja yabikola ki? Kakati toleeta ate lugezigezi. Olwo lugezigezi lwe baleeta tetujja genda. Toyiwa ate kintu ky'oli mu kulyamu. Kati enzannya ya ssennyonyi erina tuyamba kintu eki, ayina kola kintu eki, agamba ababaka balizayininge. Bave ku bubaka bwa palamenti ebifo byabwe bisulewo. Balizayininge. Kubanga bino ebisigadde byonna byonna kumala biseera bya bwereere. Kumala biseera bya bwereere. Wayingira mu sisitimu y'omusajja. Yasetinga pace. Kakati sisitimu ye gyoyagala mboziniremu amazina. Oweremu ebiragiro. Eteeka y'oluno gwe mugagga. Byobufuzi just byakyana kito. Museveni gwe manyi si musiru kweyolevu. Kumuleka gwe omusetingire pace. Mu kusooka emabega eri mu 2017 nsonyiwa okuleeta mu Kyagulanyi Katini. Twalina system nga jjajja ya respondinga ku bye tukoze. Nga kitegeeza ffe tumuli mu maaso. Okay? Naye ya akakodyako n'akabuuka mangu n'addamu n'avuga n'atudda mu maaso. Nga takkiriza
kurespondinga ku bye tukoze ne luli yali akwata pena abiwandiikako nakola response publicly. Kakati mwakiriza okolera mu gavumenti ya jjajja mwakuba ebirayiro wali yasasulawo yayinawo numbers mwina kuzanya mutya ng'abooludda oluvuganya ng'abooludda oluvuganya nze kye naalirowoozeeza kye baalikoze ku olwo kweyo parliament. Ekisooka kwe kugenda bonna ne bagenda era ne Ssemujju yagamba lwakuba nti cabinet yasalawo ekyo netakkiririza mu kuzira parliament bw'oba obuzindalo bukutuka bukutukire muli munda naye nga baliwo kati tebagenda kati private members bill yiyeze bagireese olwaleero ndabye honorable olumu bamuwadde leave agenda drafting ebbiiru toliyo ogenda bill versing otya bill oluvaayo ngedda mu Legal and Parliamentary Affairs Committee ng'epepeta ebisembayo nga bakomawo ku fulo nga bagamba the eye takes the day ngeri tekaliise toliyo okitegedde ndowooza balumirirwa ssente za mwiwa musolo era bagamba bajja lifandinga ezo zebabuulire esente ezaali zisinga amakulu wano era ababaka bazanyiramu aba opposition ze miliyoni 29 ze baabawa okugenda okwebuuza ku balonzi mu kukwata ku constitution okujjamu wano 12 ba ababaka ba opposition nabeetayirirako emirundi gyonna ngamba saba baddire ssente ezo baleme kuzizaayo baddire ssente ezo bazigabanyemu muffe ba MP2B tugende mu constituencies ze twazoganya tuzoganye ababaka baayo. Okay, wekuba kukuma muliro tugukume gwake mu constituencies ziri ezirimu aba NRM abasajja abo n'abakyala abo bagamba mbe bali ku front ne bakwata sente ne bazizaayo bagala okola amawulire waliwa ku parliament twamaliriza public teri mu lutalo kubanga buli lwosika leyo endala y'ababigirwa abatali mu parliament n'obempoweringa nabo ne bagenda kubanze nabawako example nagenda ekamuli municipality n'enkuma omuliro ne gwaka era ne MP omukyalo oyo yafa n'okufa n'abeera ku bunkenke bw'okusalawo ensonga eyo n'olwokuba constituency emwe yali eyase mu Uganda yonna kyazikira nali sina capacity ya maintenance nabasaba million just 5 eza Uganda Busoga yonna nji paralyzing bagana osaba opposition Ssemujju Muwanga Kivumbi Sewungu okay nani omulala Isegona timu eyo yonna abali mu fight n'Ekyagulanyi kennyini kuba yaliyo bagana ne baddira sente bagende bakola amawulire mbo bazizaayo kumbe bonoona lutalo nembagaba bannaye sente zino tukozese ebyokulwanyisa by'omulabe okumukubisa nembagaba bannaye Museveni yalumbanga Barracks n'atwala emundu za gavumenti gwe twagala okujjako kati akuwadde sente zikole mu activity muli bantu ba kika kimwe kati miliyoni 29 webazizayo zakola ki kati biliyoni 5 ez'olutuula lw'eggulu olowooza aba opposition ne batagenze tebazisaasaanyiza teriiwo eringa mu ensiga emu bwe batekola kidney ng'endala ekola tosobola functioning ate bwe bateleewo ng'ate gavumenti nawe eri era tekisobola tambula bulungi. Kati parliament tekola nga muntu parliament ekola na numbers okitegedde kasa kola mwetuula bwepa nti kola muweeri nti ye business egenda mu maaso era kati kyekiri nkugambye lumu bamuwadde leave agenda drafting ebbiiru
biru yekola etya ekuba Ssenyonyi nemufulumya naye Ssenyonyi kiki what is the problem kizibu ki ekiri awo mu office okuva we yagiyingira teyategeera kyayingiddemu teyategeera teyategeera ozanya otya politics under dictatorship hybrid dictatorship ngeya Museveni teyakitegeera yalowooza agenda mu biro ebya Boris Johnson yabe Bungereza yalowooza ali Germany. This is not Germany my dear, this is Africa. Wano sebo bakujja ne mu ntebe ne bakuteeka wali government nesigala ng'etambula obadde kiggwe gumanye ekiri wano kakati. Ssenyonyi ali mu kaseera si kanguze mu kulaba opposition ekisooka wali yeetaagisa ne kati weeba esazeewo okuzannya bwetyo kati bagenda gifulumya ate bakulage nti weeri naye nga kumpi teriiwo kubanga biba bifuuse byakuba kalulu ku leader of opposition kiba kitegeeza abantu batalinako control bagenda kusalawo kwani abeera leader of opposition. Kati tuba tetukyalina opposition waba tewali officially mu parliament kati baba bali ku street ffe tugenda okusigala nga ffe baludda luvuganya. Ekyo nkubuulira amazima. Lwaki mu budde buno obwa Ssenyonyi? Andi kakati buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. N'abaka opposition ono ow'entebe Kakembo n'abalala banne bagamba nti tetuli bwana butonde otusalirawo bwotyo. Bakulaga nti leadership ya Ssenyonyi si nnungi eri bo okusinga ku leadership ze babaddemu. Nze actually nakyalirako Mpuuga ng'akyali mu official leader of opposition. N'angamba nti ababaka si be bantu bangu b'okulembera. Era nze omulimu gwe mbaddeko wano ogw'okumaakuma bannange bano si mutono. Omubaka ogenda n'omunoonya ng'ali Italy. Nogamba naye onalaba gundi ali luddawa ali mu America nga yalinye ennyonyi nga n'okutegeeza takoze eki takutegeezeza. Ekisooka alina demand ya constituency. Ekyokubiri muntu mukulu okitegeera alina okubalansinga ebyenfuna bye ne constituency ne national politics ekifaananyi ekinene. Kati ebyo ebintu byonna omubaka kyangu nnyo okumunoonya nga tomulaba okitegeera. Mweyo embeera nekibanga leadership y'oku parliament eteeka okuba erinamu ka maturity. Oba oyagala oba toyagala ebigenda mu maaso ffenna tetukkaanya nabyo, naye ekikulu kiddayo eri nti wakkiriza n'okuba ekirayiro. Wali ogenda kukolera mu sisitimu ki gwoli okuba ekirayiro. Kasobola bajjajja ng'ali waggulu bw'ati ne parliament nga numbers togiina. Ekintu Ssenyonyi kyali tuyambye olwaleero kwe kutema empenda ezireeta ababaka abasukka mu 3. Entula tazizira kati kugamba yalibadde kati mu mambuka kye balikoze kisooka kwe kugenda mu bungi ng'ababaka b'opposition ne batuukira mu butale ne balambula obutale ne balambula amalwaliro ne bateekateekayo eyo embeera beera eyo ne basitula ne ba MP2B baffe ab'omu kitundu omwo ne babalekera capacity. Gulu municipality gulu is a city. Numanyi nupu esitwagolinga n'okufuna obukulembeze bwayo. Tegiriyo. Ono mukyala ono sijuize Duriga wa West Nile namala emyezi 6 tagenze nebbi. Wegayaza mbuye mobilizer sijui deputy president Northern Uganda. President Kyagulanyi amwesiga kuba olumwe yamulekerako obukulembeze. Anti she's not a threat. Kyekyoka ate olowooza waliwo ekirala. She's not a threat. Kiva bamulekako ne mu ntebe naye nga jjukira olwedda alina ne red card ife gye tumanyi ey'akatambi kaliko yayogera nga ayagala ogende wa Muhoozi. Ekyova olaba yakosa nnyo Kyagulanyi in terms of decision making yamukosa nnyo. Toyinza kufuutula baabigirwa mu kibiina n'okibagobamu nga tebalina nsonga ekwatagana na Museveni gye bakoze.
kati ate nolekamu ayagala ogende wa jjajja kale kati gwe kenyini gwe baako ekikyamu okitegeera kakati ebyo byonna public yabimanya kati leader of opposition ne tiimu ye baali badde batuula ng'olweggulo ku woteeri ne bayita Acholi sub-region Nuupwe Acholi sub-region ba MP2B baffe muli luddawa mutuwe ensonga eziri mu kitundu kiringa parliament we naabeera Busoga bwebeera Busoga olina okuyita Babigirwa Moses ne tukuwa info kwogwa okkirizibwa okwogera wali okitegedde ne tugamba tuli ku nsonga eno neeno bakube wano bakube ne wano oba oli ku muntu wa wansi direct wano oba okubye wakulembeze kubanga ffe ensonga tuba tuzimanyiza oku ground kyebalikoze wali nebino ebyogamba mbu bononye biliyoni 5 kati biliyoni 5 ku gavumenti nawe manyi obunene bwa gavumenti ekyo kabadda ekisinga okunnuma abantu betulinabo mu ludda oluvuganya tebamanyi bunene bw'ekintu kyetugoba abamu kyabatomera butomezi ekyo saali kyesibye nibwe kikutomera omala n'oguma naye kikulu nnyo okumanyanga obunene bwa ddiru gy'ogoba ezitowa kyenkana ki weetaaga kiki naki okugijjawo gavumenti kyebayita gavumenti muganda wange gavumenti ekisooka tebaawo nti bagikwatako nti kizimbe kiikyo it's a system naye weetaaga research y'amaanyi okumanya gavumenti etandikirawa ekomawa nolyoka otegeera kyokola ki kyogoba kyova olaba nina omulaalo gwe nasanga omulaalo oli yansekerera n'agamba Bigirwa muli badoma yavuma nze n'akamala bukamazi nedda mu kibuga buno bano abalalo bajjajja abo n'agamba did you know the relevance of 500 million? Are you aware that if I give you 500 million right now, within 3 months, ojja kuba tolina sente? Obadde okimanyi nti 500 million tozimbako nyumba ya kabi, togulako mmoloka ya kabi, totereza ku buko, togulako ngeri zirize basima ku parliament. Ezo za lunaana. Kati bitano bikubi omusajja mulalo yansekerere n'agamba temumanyi kye munoonya milioni 5 z'abayuzamu bweziti milioni 5 ffe waffe ziba na mwana muto wa myaka 21 omuvubuka yabeera ne 500 million era yagamba nti abalalo baatuula ne bagamba bannaaye abantu abatulwanyisa tebanategeera kye tuliko tweyongera okunywera 500 billion ziba na mwana eyakavuye Makiriri ingumulalo tobole gwobo oyagala okuzira gwobo oyagala okumanya kye nkugamba kumakya genda ku Lugogo ku shopping mall ya Lugogo eyo olaba abaana abali awo breakfast ku cafe Javas awo emyaka gyabwe masini mwe bajjira biro gye bakiriyalinga ujja okutegeerera nti milioni 5 ziba na mwana atandika butandisi naye kati ate ffe zayuzamu kibiina kiramba ekyagala okwata national economy kibiina kiri olwaleero kiri ku ruutinzi bali ggulu kyo kiri mu kulikuluutinga kati bamemba ki okiba kiri ku ruutinze weera ndi good era ekyo tukyagala kinyweza amaanyi gaakyo mu Buganda kinyweza amaanyi gaakyo mu Buganda kubanga wekisobola okukolera bizinensi wokawuka awasigadde sirabawo awasigadde tebalinawo bizinensi era beyongera okufefeeta mu Buganda wano okiwulidde outside Buganda balina kukola ki balina kuwagira ffe abali eri kuba ffe tutegeerayo ati ekintu kya lumu akireese mu mutima ki because bwongamba nti parliament eronded of opposition meaning waliwo kati omanyi ye munnamateeka
nabo nga bwe bali balina kibali nti ekibiina buli kitulondera obudde obusinga kituleetera abantu abatajjudde lwaki ffe tetwerondera nga bwe tulonda sipiika lumu mukulabako ekintu kinakireeta mu mutima mulungi era kisobola okukola kati reasoning ya lumu ne banena njirabye ku TV nga bagamba nti etteeka erifuga parliament lirambika engeri obukulembeze bwa parliament ebubeera speaker ne deputy balondebwa babaka teryogera ku recommendation ziri eziva eri NRM zo bo kwega etteeka ligenda n'oyo asimbiddwawo katugeze ekibiina ekiwangudde obwa ekiina ababaka abangi kakati speaker waba alondebwa ne deputy bano bo bagamba ne leader of opposition kalondebwe naye alondebwe ebibiina byokka eri ku ludda oluwabula gavumenti kubanga bagenda okukoleramu emirimu nga speaker bwakuwako akalulu ebibiina byonna wadde nga ava mu kibiina kyaki kakati ekyo mundaba ennyangu yangu kikolamu sensi akatini naye bali abaleeta abateekawo nti ekibiina kifunye ababaka abaddirira ab'NRM kiba kireeta leader of opposition bo bali abasinze ku ludda olwabula gavumenti kubanga olina aba independent ate nga bangi okusinga kuba anti independent si kibiina kakati kati bo nga bagamba nti akawaayiro ako kazito y'ekibiina nekibeera nekwegamba democracy n'agenda ng'abukaala but oteekwa okumanya musambi ki gwoweereza mu basambi bali eri jjukira nakugamba nti parliament Museveni yagifuga omubaka gw'olina omanya nti omusindise mu ngalo zaani za General Museveni era endiringa gy'odiringamu naye yanjawulo kuba odiringa naffe abali ku kabalaza n'olwensonga eyo oteekwa okuba omwegendereza ennyo ng'olonda leader of opposition otherwise bw'otakola ekyo oba ogenda kukola ki oba ogenda kukontana ne banno wali parliament wetaaga gibala bubazi kubanga it's a dubious house buli muntu akimanyi ejjudde deals ezaki ez'enjawulo naye mukujjula deal ez'enjawulo abantu b'osindiseeyo 57 55 32 9 8 bwe bityo osobola otya okuba controllinga nga tebakuswaziza n'obasomosa mu kisanja ekirala awo weetaagawo leadership y'amaanyi kubanga parliament ejjudde byakulya kizimbe kya byakulya evulubanye byakulya yetematema national budget kati yo teyinza kugaba ate yo bwe yeeseera kakati kyoba olina okumanya kiba kimu nti bakuyamba buyambi okumalako ekisanja nga temulwanaganye baba bakuyambye ennyo okumalako ekisanja nga temulwanaganye kuba bali mu environment ndala nawe oli mu environment ndala kakati mweno system ey'emabega kyandibadde nga kyetaagisa abakulembeze b'ebibiina abalina abaka mu parliament kudda oluwabula gavumenti okutuula nga balonda loopu bane tufulontinze ono oba ono alina abaka abangi abasinza afulumya linnya nti njigyeko ono ndeese ono anti system bwebadde nti abakulembeze b'ebibiina basinzira ku headquarters zaabwe okusinza ku interest ze balina ne baduumira ebinaagenda mu maaso mu parliament gye batali okitegeera kakati ekyo kireeta conflict of interest ekyo kireeta okukontana wakati wa nankanyi w'obukulembeze obw'emirundi ebiri kuba omubaka yenna abanga omuntu
gwobadde naye kati nga bwe tuli wano muganda wange nenkeera nze nenfuna sente bwobadde odiringa nange nga zirinaamu siba odiringa nange nga ndinamu ekyo njagala okitegeere bulungi ekyo wekiri obudde bwe mbadde nkuwa nga zirinaamu mba sikyabukuwa nga ninamu kubanga obuvunaanyizibwa buba buneeyongeddeko buki bungi kati gwe wowe osigala ng'okyantwalira protoko okufuna kubanga ate nyina gwenyina osooka okkubira woba okyantwalira mu level nti abigira twabeeranga naye musajja waffe nga tulya naye capati n'ebijanjaalo ge mateeka g'essente kubanga sente kitegeeza change okitegedde era tunenyanga omuntu akyuse ng'afunye sente zirina omuzimu gwazo gwa njawulo kati to manage members of parliament who has the capacity eyoku earninga 30 million per month and other deals ezitambuliramu si kyekintu ekyangu omaliriza okoleddemu ensobi oyinza okuzimba omutima ng'oli okwedikwoters zo oyinza okufunamu embeera endala ng'olowooza bateekateeka kuwamba okitegedde buli gwe basongako gw'owulira mu ŋŋamba onosooka n'omufu yes era okuviira ddala ku Beni Kiwanuka ababaka palamenti bakontana nnyo ne headquarters ezibaweereza kuviira ddala ku Beni Kiwanuka sekretary general yamukyukako batalingaya yakyuka nadda ku ludda lwa UPC ne bamemba ba DP Beni n'asigazaani Beni yasigaza Ochieng n'omuyindi Pradipo ba Patel something like that yasigaza abo ninga abantu baffe abawano bennyini ba Kiwanuka abaani ba Kakeeto nga bakubye guzimaki nga beyajulidde wamwami Obote yagamba omukulu ffe tuzze oli omusajja adde muzibu nnyo kati parliament nzibu nnyo debate entuufu yalibadde tufunye tutya ababaka tuwambe parliament tufunye tutya ababaka tuwambe parliament ye debate enkulu nze jinjagala okuyingira ab'oludda oluwabula gavumenti leadership kati essaawa zino bakendeeze bongerako siraba etwongerako tewali okujjako nga twesitudde ffekka na ffekka bwe tuti n'amaanyi amayitirivu ennyo kati kankuwe prediction singa ebibiina by'oludda oluvuganya byonna tebiwuliriza proposal yange gye nabiwandiikira okay ey'okugabana Uganda era sebunadde njogerako ne secretary general wa need yankubira essimu luli nangamba emirimu ngira ne mugamba naye ekintu bijulwa kyabagamba mukiraba nti twakiraba si kibi naye bye twayogera ebingi njabye kugamba off camera okay singa tetukola ekyo kankuwa bino wamanga tugenda mu kalulu Museveni akawangule tugenda mu kalulu Museveni akakola eki akabbe nga bwabadde akabbe nupu talina ababaka 57 bwetakola kyenjigamba ekinene egenda kulamyawo 20 bino njogeredde ku kamera ate nze ndi musajjawo nze ndi musajjawo era ojja kunkomyawo ku kamera okitegedde ejja kulamyawo 20 kati ate UFDC terina 32 eyinza okukira mu 18 mu 18 kati yo DP ate yo byayo birala kati UPC egenda okwongerako ina 11 ina 11 eyinza okuyingira 15 ku 18 oba 2 singa tebakola kiri singa tebakola kyembagamba bwe bakola kyembagamba nupu esobola ofuna ababaka 10 yes bijirwa yagaliza nupu ate kati nzi waliwo yali ajagaliza okusinga nze bijirwa takiyagalira ddala nupu ati kakati nkugambye
Nuupu ina ababaka 5 yasigaza 5 mu 5 ababiri bagenda okiwulidde formula yange ebawa ababaka 10+ mbasi jagaliza ababoogera tebamanyi Kyagulanyi tebamwagala bo baagala mukozesa bafune obwabwe obutonotono batambule kiri ekyeggwanga tebakiriiko zindi ku kyeggwanga obwa kansala bwabwe obwa MP ebisigadde byonna ebizibu nga babirekera Kyagulanyi yabibaamu yekka naye nze muwa strategy as a brother and as a comrade because a comrade is always a comrade. Nze Kyagulanyi bali bansibyeko naye mu komera lyerimu bali batugobyeko ku poliisi bubingi sajja kitukubya amasasi ku poliisi awe Kasangati ekironga batuwadde bondi omubuuzanga ne tuduka buddusi misinde bya kibuli ngugusajja gukyuse kugamba nze mbamenya amagulu ne tuva waawo nga byakira muntu kwa namuna yake so nze binayitamu naye bingi sinza na is not my enemy at all newankubadde ye yazanye ebyo bye basobola omuzanyisa naye nze in fact yayogera kiri nti yamanyi Kyagulanyi byasalawo si yabisalawo. Yeah, of course ekyo kyo kituufu kati nze mu keesi yange si ye kubanga zisina kye namukola nibwe bikula ebitabo n'akola atya sina kye namukola era kyemmanyi ne savisi yange era agimisinga kuba nze kyalindeeta ku mmeeza kirala kyalindeeta ku mmeeza kirala so debate gye nsaba abamawulire mufokasingeko abasajja abo nga mubatunuzzaamu omuzindaalo okuvirala ku Joyce Ennyonyi mumubuuze ebbaluwa Bigirwa gye bawandiikira mugigambako ki because it's a big thing for sure. Ebibiina byonna olaba boogera ku butakwatagana conflicts ye focus y'ebibiina tewaliwo kibiina kyogera ku solution kubanga ebizibu bye tulimu wano olwaleero bya mirundi egi ebiri tetulina president tetulina parliament bye tunoonya byokka biri ebisigadde biva mu ago amaanyi judiciary eva mu ago amaanyi kasi tokwata presidency that is executive ne legislature gwokola judiciary okitegedde n'ebirala kakati strategy olwaleero yalibadde how are we going to defeat NRM both ku presidential ne ku parliamentary. Toyinza gamba nti twagana ogende eggulu therefore twakola ng'oweggulu ali eri muzanyufu oweggulu ali eri alaba ku motoka empya okibulidde ensonga ze bazoogerako aba akuteebi ekyo kisenyo kyeyali badde akola nkiddamu nkyogeddewo katini nti palamenti ng'ewedde yali badde yapangisayo akawooteri Nuupu nga yapangisayo akawooteri mwayita ba MP2B aba Nuupu mu Acholi sub-region mu West Nile okitegeera badiscussing seriously alwane n'okulwana babatuuze mu galale as leader of opposition ekyo kisobola mu bantu ab'enjawulo parliament beeyise gwe wazize kakati toliyo yita ababa abantu balabe ku parliament kwegamba bafune okwagala omanyiwo oba tomanyi kintu tosobola kirwanirira nze obubaka bwa parliament mbumanyi kyovola banwana ngendeyo omugati ogulimu ngumanyi n'ebigenderako kyovola banwana nkole ki ngendeyo naye abantu abasinga obungi tebamanyi parliament kyeki abantu tebamanyi presidency kyeki okiwulidde so njala okutegeeza nti kibalo kyadde kifu instead of okuzira omanyi ffe twabeeranga ne Sebagala yatugamba nti mu byobufuzi under Museveni tomuterawo mbeera nti ozize kubanga yateekateeka kumma ate gwe ozize tola nti oba omwanguyirizaako oli ateekateeka kukumma
ate kati gwozize oba omwanguyiriza mu lugendo lwo. Kati okimanyi nti eno private members bill gye basindise mu Nankai Ssenyonyi abakubayo ne ttiimu ye tebaali genzi baali lwanye ne kitafuna piiki wali eri naye kakati tewabadde wakiwakanya. Bwanika yeyeewadde ekyaloopo. kakati Bwanika olwo Ssenyonyi bamuvaako. Omanyi Ssenyonyi natural alinamu amalala ng'omuntu, alinamu amafantali mangi nnyo, alaga nti amanyi, okitegeera. Simanyi ye mundaba ye, naye omanyi okumanya si kwogera luzungu, okumanya kuli wide, ebintu bingi nnyo mu leadership ng'amanyi, okiwulidde. Kakati abamu balowooza okumanya kwogera luzungu ne bamisinga point. Kati yalemwa okufuna control. Kati omanyi leader of opposition obeera team captain. Kati nze nalabako Arsene Wenger ng'akwasa Fabregas obwa captain, Nono Mikel Arteta ng'akwasa Odegaard obwa captain, bonna nga bavubuka bato. But engeri gy'ohandolingamu basambi banno, kubanga wadde gwe kapiteeni wange nange nfuna omusaala obulungi nnyo, okitegedde, nange nagulwa ssente nga nawe bakola ki. Kati tewefuula wakabi nnyo, okiwulidde. So leadership tugirabira awo. How can you lead people abakusingako emyaka, abakusingako experience, abakusingako exposure, okitegedde, abakusingako obulamu bw'ensi eno nga balina bye balabye bingi, osobola otya okubakulembera? Obukaka mubuteekwa okubeerawo. Naye nze nga bwe manyi ezzalawu lya Ssenyonyi lyemmanyi, obugala aleeta bwa kitundu, ogera yennyinyimbwa, talina mboozi na muntu yenna, tosobola bya bufuzi mu eyo embeera. Era sisitimu ekukuba n'ekufulumya osaaga, tosobola mu byobufuzi ofaamuko, obendinga oyo kibuyaga n'ayitawo, bw'osigala ng'oyimiridde akutwala. Kati kankubuulire, private members bill eyo egenda kukyusa ebintu awo. Twatandikira mu kisanja kijja. Ate mateeka ga nnaku zino agenda kumala weeks 2 ng'akomyewo nti maze oddikola bannaaye. Wuuyo first reading, sijui second reading, ate wali wajjajja nga bali kasukayo. Kati lwaki owajjajja omukisa okwonoona opposition kweyo level? Because you want to save 5 billion. Have you thought about the future? Oyagala kusavinga 5 billion zotagenda nakulabako, naye laba ebivuddemu, emitego gye bakuteze onaagibuuka. Kubanga abantu kye balina okumanya abatulaba ku mukutu guno, jjajja tetumusobola. Jjajja amaanyi alina maanyi. Jjajja tugezaako mugeze. Kino abantu mbabuulira. Mufunze tolina mugezaako wekka. Ate kati bwemugezaako wekka osobola otya? Kiringa buno ogamba tugenze kuyiga mpologoma. Bwe tugenda okuyiga empologoma oba engo, n'ogamba ogenze naki nti nina akabwa kange oba obwa bubiri nange kennyini, mwena temukomawo, temusobola kuwona. Okitegedde? Empologoma ekisooka bagiyiga na muganda wo oba engo. Ekyokubiri ttiimu erina okuba nga emala. Ekyokusatu obumalirivu bulina okubeerawo, teamwork. Okitegedde? Naye kakati bano baagala okwemalirira buli mu kintu. Tekisoboka. Kati omupiira mu bufunze guli munda. Wano wo oba mu kumanya oba mu butamanya, Ssenyonyi akkirize nti ye kennyini atukubisiza owunigoolo. Yeeteebye ku opposition. Kubanga awaddewo gap. Hybrid dictatorship tebagiwa gap.
ekupulaningira ennyo kubanga yeyina ebikola bingi ayina ababaka bonna takwetaaga nakwetaaga kubanga palamenti okutandika tebamala gamba nti leader of opposition atuuse babala nambazi y'ababaka nga speakers mu lulamboozi kakati wabanga oli mweyo embeera oteekwa okumanya amaanyi go gali luddawa otandikirawo okomawa. General Museveni ayina amaanyi enkuba gye tulina okumukubamu erina kubanga eri scientific nga ya bukodyo nnyo naye bw'omutwala head on kubanga enzanyi ya Ssenyonyi ya Wolosero ya Wolosero Sebo Museveni takulekera kantu tusobola nakuwona kati controversy yiyo eze mu office ya leader of opposition okujjako nga bagamba nti okujjako nga timu ye Makerere gamba office eveewo kati parliament ebe n'omulamu oguli awo ate kakati kasita owulira nti we are under dictatorship obwa dictator kitegeeza ki butaswala butagambwako butawabulwa butawulira kyekyo kibayita dictatorship kubanga nakyemalira tebamuwabula nakyemalira taswala nakyemalira tawulira ekintu kibeera wali nalemu okukitwa nalemu okiyigirako aba tayiga kati omuntu bwati ogamba otya nti gwe mbogenda kola ki mbu togenda genda mu lukiiko nti abadharinze nnyo tekisoboka nakyemalire tebamuwa gaapu tebamuwa chansi kukwanalyzinga kwegamba kuteekako lyanyi kuba nakyemalire aba n'eryanyi ddene kitegeeza Ssenyonyi ababa omuto gikwatako baali badde bafuluma n'obuzino tebwali kutusenga kuba luli bo baalimu obuzino ne bukutuka be bakuba ne babakuba emigo ne gikaaba naye nga mwe bali munda ate Ssenyonyi abakubanga eri leader of opposition mu ekyo ekiseera tewali baddewo na fight wadde ate ani yalirwanyi tumalirize tujja okwogera ebigambo lwaki tebalirwanyi ekisooka yali agenda kulemwa okubazimba mu tiimu fighting force unity yaliwo luli kubona kati teriiwo kati obalabye abamu bagenzi abamu tebagenze abagala fulaga bwa nuupu bwe basigadde abagamba bagenda bubamma tebana bafuna maanyi gaabwe ng'abantu tebemalirira bo baddira amaanyi gaabwe gonna ne bagasa mu Kyagulanyi n'obusobozi bwabwe bonna ne bamuteekamu kati kyasalawo kye kiba driving abenkiza abasigadde nga mbalabe mu politics wa Uganda babaddemuko Baseggona bamuwanga Kivumbi basi muwanga Kivumbi gwe batwala emisinde mu constituency sirabanga mujeganga muwanga Kivumbi abe Makerere bamutega akavuka kamukubeeyo kamusetinga abayaye nga bavudde na Makerere kavule ne bamutwala emisinde mu constituency munaye akyayagala kalulu oyo bamufulumya dda tanaba kukitegeera era tewaliwo muntu ankwasa busungu nga muwanga Kivumbi omuntu wa UID ndabanga omusajja ow'enkizo not detecting a danger mu constituency bamunafuyiza waliwo bamutuuza ne mu kitaba oyo muwanga Kivumbi bamulumbako ku mukolo katonda bamuyiira enfuufu naye nga bavaawa bava Makerere Makerere kavule kakati baagala batuuka ekiseera ky'okumuma fulaga nga muvundu nga naye okiraba nti muvundu omusajja ngaoyo osobola omusenza akati mu kutegeera kwe mu buyivu bwe mu bumaanyi mu budde bwabadde mu byobufuzi ate kati walaba byatuuka ku mpuuga mpuuga yali asingako muwanga Kivumbi terms of demeanor public acceptance n'ebirala ebikola omukulembeze tulabe bamufuula kyapati
kati kankubulire Muwanga Kivumbi Namboze Segona tewali alina fulaga ya Nuupu. Kati awo oba oleetawo baani kuba ndabanga abasajja abo ab'enkizo. Ate enkizo kuki kwani? Enkizo yaabwe babeere nayo ku fulo balaba. Ate oli ali ku bya fulo oli tali ku bya fulo gaba fulaga tali ku bya fulo. Omanyi abantu ab'enkizo mu Nuupu ku bwemupi banyeko omulaba nnyo ku fulo bebo bazaake beba b'enkizo mu Nuupu era bagenda kubongera fulaga n'omutima gumu. Kati gwe oleeta ebya debate byo NUP tekolagana na quality. In fact kasita obanga oli qualitative mu byokola ng'olaga nti obimanyi gwe ate tolina katebe mu Nuupu. Tekisoboka. Ebipapaali bwe bityo bifenefene ebivunduvundu babaagala. Kati ffe public tuba tufunamu. Ate kati public yasalawo nayo obuyinza ne bukwasa Kyagulanyi. Era public yeegamba nti kyasalawo kiba kituufu. Naye erigenda okuva mu tulo okumukolako auditing. Ekisooka nga mugagga nnyo tekyasobola kwavuwala. Ekyokubiri nga struggle tewali. Public weriviira mu tulo. Naye naatera okuva mu tulo kubanga nze ebitambula ku layini mba mbiraba. Abantu bagenze bazibuka amaaso, abantu bagenze bakola individual analysis, nabo balaba ebintu engeri gye birina okutambulamu nga si bwe bitambula. Ndowooza tumalirize tujja kwongera okwogera ebigambo. Nze neyanziza nnyo ssebo omukisa gw'ompadde. Saamungu akulungamye tokoowa tokomanga okwo tujja kweyongera okunyumyamu. Naye as of now nsaba tukome wano era Omukama Katonda akole ki atusaasire ebigenda bitusobako. Tuyanze nnyo gonna obadde sizira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero tujja kwongera okwogera ebigambo nga bwe binaaba bitambula mu ggwanga erya Uganda. Ye wamali enteekateeka ze z'okusinkana Badumbuya n'abalala Dumbuya yafunyemu obuzibu. Dumbuya mbadde naatera omutuukako naye alinamu ka crisis. Idris Deby ono wa Chad. Bonna abo kati Dumbuya omukazi oli owokubiri gwe yawasa Omufaransa yali mbega w'ekitongole kya France. Mwetega atya sajja nga bapule emyaka 8. Yamusibye emyaka 8. Information yabadde agijja mu maka g'obwa president Butereevu. Ali mu kibondo wali mu nnyumba mu buliri mwennyini. Okitege jukira ono owe Guinea nowe Mali ne Traore owe Burkina Faso bakola omukago gwabwe awo ne bakola Sahara State. Sahara State, something like that. Kati ogwo omukago nga gubuukawo wali mu France nga guvaawo guyingira Russia. Kati Dumbuye tebamuteekamu kuba baali bamanyi nti yakyatradinga ne France. Yes. Kati nafunyemuko obuzibuzibu naye mbadde naatera omufuna. Abasajja aleeta omuntu namupulesingawo n'omugwamu. Abazungu abo bazanya empiki. Abazungu bazanye Dumbuye empiki. Ate nga musajja wange nali ndowooza nti abimalayo. Naye nga saawa yonna mbatuukako abasajja abo tuwayeemu kubanga be bayinza okunyamba okwadvansinga struggle eno. Tweyanze tugenda koma wano leero tujja tandikira awo olunaku olulala akuume